Bobby Wine nkwebaza ekintu kimu webale kujisako Uganda buyambi. Thank you so much. Okoze ekimala. Sikulinako na buzibu awo. Kyagulanyi Sentamu. Sikulinako buzibu Uganda ejja kuzukuka. Banna Uganda watutazuke kwewagenda kuyiga byaffe nti byaffe byeba mugaso. Zilyansi zatusinga kwewagira. Wano Aga Khan yafudde. Mulowooza yade n'amalwaliro ameka. Buli mulira bamutusa mu ddwaliro Aga Khan. Oye fulufiga yakuvuma okumaca esaawa 7 nakuwaana 10 nakuvuma nga bukya nakuwaana nakukeererako nakuvuma. Oye fulufiga era gambye mbu musanyufu nnyo era yeebaza president w'ekibiina kya NUP okulabika nga mbu yakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga Uganda bajima oba bajijjako emikono. Munnange era nga tweyongerayo ne fulufiga saawa yonna twawulidde amawulire bambi ebya Donasia si birungi eyo gyali amawulire agavaayo galaga nti abaamusibisa mbu be balina okuba nga ate bamutaasa be balina ogendayo mbu mu kkooti bagambe ffe tumusonyiwe baleme okumudipootinga nti ate naye banaaba tebagenze bambi bijja kuba bibi. Awo nno Tamale Emirundi Junior avuddeyo n'amulabula mbu todda Uganda kubanga ate wootuukira wano ate fulufiga naye ajja kuba ng'akugulako olutalo. Awulira ne Donasia mbu baamukwata naye Donasia todda kwa fulufiga. My sister simwangu. Donasia obadde ovuma fulufiga naye ebirala byonna bikole Donasia todda. Yeah. My sister noni wandibadde weogomake egoma ekongo oyinza okutuuka ne bakuwaamu kajeetiraga kakuggwemu kumande ng'oli mu kooti zenava ku bantu. Owaye ate nga tuvuddeko eyo munnange ye pengepenga avuddeyo okulabula lepazo ne palaso simanyi kikyo naye n'ensonga ze zaayisaawo katuwulize biki byagamba. Wabaddewo emyaka palaso wabadde afuga industry. Palaso akola biki? Akutte muwala wa Mooti amukuba engalo Jona Luli bakwata busikiiti beekola we beezina ne muwala wa Mooti nze nabagamba dda Palaso akuba akaana ako akuba nnyo obwana obutono obwo which is okay naye gwera bakati Palaso byafuuse ayingidde comedy naye oyinza okungamba okukumenyera ba top artist 10 nesiteekamu Palaso ku talent gy'alina when it comes to production okulwandiika versatility oyo yali rapa naye ayimba talent abantu 10 nesikumenyera ku Pius Mayanja n'abulamu naye nkulaga nti music has taken a different twist. Palaso atanze kuzanya bundolindoli ne music yamuvaako munnange lasta lwakwade mwabayimbi wacho kyemutamanyi bayita retirement time ezo temanyi kuchembresinga that phrase retirement ng'omusambi pia nagamba kati kanyinyuke kuba mwabayimbi eddobozi likaddiwa naye kati Pazo singera wa stepping adano gamba mazizaawo kuba wagamba wayimba ebyasooka ebyamakulu wayimba mugenda ogule mmotoka Katonda n'akuwanda teddusu nojja n'oyimba enkudi nga kitegeeza weekyayi kyayidda ensi n'ebikusalira bakatikkira bonna Obuganda bunyiivu kati weekyayi frustrated olumbi ate akutte industry naye ate omulumbi ebibi osuubira nti ajja kuddamu naawe wafa ogenda kuzzaako ki ng'ate abadde bakusinga awo abandi badde balumba kukalema boogera ne baddibwamu ngaba Pius Mayanja ate ekintu kifuka nti saawa zino twogerera bazanya bundolindoli genda ku Facebook page yabe Palaso katatanze kuzanya busikiiti yategedde Anika Nsine yewa yali mu kweyambula kati Palaso yayingiddewo ense kukuba goza singa bebe kulu tumwogera ko singa yazimbira mwana oyo nyumba Bridget kuba yimbe nyimba nga abiri zonna zikuba ku kisenge ziganya okutunda akuze album namba tedde mu sente yo nanfu in just 1 week utawuliriza efudde bebe kulu chichatambuza kuzimba nyumba ya Bridget to become relevant ense tabuse puzzle naye werekereze mwana akuyitenkera jango nyimbire ku wano bona agenda ng'ovuma buli muyimbi oyinza okufenjala ate abagamba nti osobola abamu bakola ddaka sente
Bapalaso baganda bange bakenzo basajja bafumbo n'abasajja n'abakazi abalinamu kasente kitegeeza enkuba neweeyaka omusana ne gwaka mu nsawo yaabwe bakyali okke gwe buli gwola bagamba nti osobola pazo kebeera ku ssente ze kebeera ku byataddewo ojja kwekanga ebiseera ebisinga ng'oli wekoli. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongerako tuddeko mu byobufuzi munnange kye bakoze nyinza okuyita kusomesa oba okuyigiriza omukulu essaawa ya kakati spokesperson w'ekibiina kya Uganda People's Defence Force omukulu amanyiddwa nga General Felix Kuraije ku nsonga kye waliwo ebintu bino byayogedde ne bamutegeeza n'omugamba munnange twalinangawo omusajja abasinga obungi mwena mwali mumanyi ng'ayitibwa Kano Bantaliza omwami I think yafa mu COVID yawo naye ate omukufa kw'omwami oyo waliwo statement gye yali yakamala okukola nga tewanayitawo na myezi nga wepo. Eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi. Kino ensonga nkulu. Ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusulu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajeno tupira kimusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabwe bw'amateeka kati mutwale mu kkooti mu 8 naye olwokuba wano mulidde ne mwebikka netudeka netwebaka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe nemutandika tuvuma nemutulangira nga bwe tutasoma bwe tutalina bumanyifu. Okay. Brigadier General Felix Kuraije. Sigwa asoose. Amaanyi oyogeza mangi, obuyinza oyogeza bungi. Ntegeeza amaanyi ameemanyi naye sigwa asoose. Sigwe munnansiku asoose okwogeza amaanyi ameemanyi bwegatyo n'obuyinza obungi n'okulaga nti emmundu ye kamala byonna mu ggwanga Uganda. Oba nkojjukizeeko tiwaliwo omusajja abaali bamuyita Shaban Bantaliza. Shaban Bantaliza yali w'amaanyi meemanye mangi nnyo. Call Shaban Bantaliza. No nonsense. Call Shaban Bantaliza yagezaako okwogera ebigambo bye bimu nga bye wayogedde ng'otudde mu studio omwo n'alaga nti ye ku General Museveni asobola n'okutta. Era n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'amugamba gwe jangu ne kasukaaliko nze mundu ye sukaali. Gwe jangu ne kasukaaliko nze nzigeyo emiriiro gyange. Mundu zange 3 ntambula nazo mu moto. Bino byali bigambo bya Call Shaban Bantaliza yabyogera nga Septemba nnaku z'omwezi 12 mu Oktoba wa 27 ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba 22 amawulire ne gakero yitingana ndi Call Shaban Bantaliza afiiridde mu ddwaliro e Mulago era nti afudde COVID. Awo ekyagala okutuzzayo kutuzza gye twava mundu zange weeziri wali nze mbeera na 3 na 3 ni mundu 3 nti abakasukaali bagenda akasukaali fe abayenalimu tetukozesa kasukaali kokka. Oyo kankugjeyo kankujjukize kure unbogable the one ID general kibonge kyanini unsituni eri tumwine nga Novemba ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 General Eri Tumwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga ng'abasajja abali mu leeya baakamala otugumbula bannayuganda nga 18 ne 19 18 Novemba Masaka. General Eri Tumwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I waayita emyaka egi General Eri Tumwine bamukomezaawo mu box okuva e Nairobi mu ddwaliro lya Aga Khan. Bino yabyogera ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba
wa 2020 mu August nga 27 2022 amawulire ne gakeera okufuluma General Elite Mwine Kaputi. So Felix Kulaije, spokesperson wa UPDF, ogenze no complaining nga nogamba babagamba temwasoma. Of course kati Felix Kulaije wasoma wa PR, public relations, nga oyayogerera ekitongole kirambe ekya UPDF asobola okera ku macha nayise ebigambo bino mukamwa n'agamba nti twali tusobola okumuttira eyo gye twamukwatira ne tutamuleeta mu ggwanga wano oba kumutwala mu kkooti. Twamukwatibwa ekisa ne tumuleeta mu ggwanga wano ne tumutwala mu kkooti. Kitegeeza bangi nnyo bemusse mu nkola eya extrajudicial killings ne mubatta ne bavaawo kubanga mulina amaanyi munaye muline emmundu. Kankuleereyo ekigambo ekirala kimu kikino. Brigadier Felix Kulaije, Bannayuganda tebasobola butasurvivinga we mutali. Ekyo nkiddamu. Tolowooza nti tusurvivinga ku lwammwe kubanga ogenze n'ogamba nti ffe tusobola okwegatta, tusobola okulya obulungi, tusobola okufuna ku tulo. Tetubifuna ku lwammwe. Ffe we can survive. Naye ekibuuzo kiri nti gwe can you survive without Ugandans? Kubanga Munnayuganda olwaleero yakwambaza. Munnayuganda olwaleero yakuwa obukuumi. Abukuwa atya? Abo abakuumi b'otambula nabo mu konvoyi abakukuuma Munnayuganda yabasasula. Munnayuganda yakujjanjaba. Munnayuganda yakuliisa. Munnayuganda yakutambuza. Ekibuuzo kiri nti gwe osobola survivinga ewatali Munnayuganda kubanga Bannayuganda babalabidde emyaka 4 mwajja mufaanana bubi, mwajja mulabika bubi. Nga n'empale mulina za bituli olwaleero embuto zibali mmannyo. Ekiwuliriza olwaleero mwambala engoye za bukadde na bukadde naye Munnayuganda olwaleero yabambaza yabalabirira kyokka mmwe talina kyabafunyeko kubanga n'eddagala mu malwaliro temusobodde kuliteekamu. Brigadier Felix Kulaije, nkiddamu era nkikugamba, Munnayuganda olwaleero ng'akyasobola okufa nti amasannyalaze gavuddeko mu ddwaliro, abaana abato ne bafa nti tewali standby generator, nga mu parliament speaker Mulamba agula generator ku bukadde 2. Ekibeera ng'olwaleero mu malwaliro ga gavumenti amazzi bagasalako. Mwe Munnayuganda tasurvivinga ku lwammwe, Munnayuganda asurvivinga ku lulwe kubanga mwefaako mweka n'embuto zammwe. Nkiddamu, Brigadier Felix Kulaije, lino eggwanga lijja kubeerawo nga General Museveni avuddewo, lijja kusobola okusigalawo era lijja kuyimirirawo. Naye nkujjukiza General Museveni ne wanaaba agenda, Felix Kulaije gwe togenda genda naye. Akategedde kaba kaseera buseera naye baganda bange agamaanyi amemanye ge mukozesa ge mwogeza. No, Uganda mulinga abagamba nti kati tuliwo ku mmase yammwe, tuliwo ku mmase ya mmundu, muli baddembe okukola kye mwagala nti munnaye mwagenda mu nsiko ne mulwana. My friend, aka gavumenti zikyuka. Twala tulabye ku banene nnyo. Gaddafi yalina batabanire. Regimu zibaddewo ez'amaanyi. Kati mmwe nga n'okudduka temukyasobola kudduka. Gwe Felix Kulaije n'okudduka tokyasobola kudduka, wegiwunya wano tokyasobola kudduka, weewalula bwewaluzi. Ng'omuntu yakera ku makya n'olupaledi ng'omuntu nti nuupu emwokyezza paasi. Mu obudde bwammwe buweddeyo muganda wange. Mutere mwetegule ng'obudde bukyali. Nti bagamba nti munnange baba bakujjukiza nonna ate nagabye n'ebitiibwa ebitali. Omukulu Felix Kulaije ali ku ddaala lya Brigadier si General. Ate oli omugenzi eyafa oyo Shabani Bantaliza by then yali ku ddaala lya Kano, ate ye Tomwine yafiira ku ddaala lya General. So byebyo nga bwe muwulidde, sina kubanga mbiddingana naye ng'era tweyongerayo era nga tugenda mu maaso. Munnange ebintu bingi nnyo nnaku olwaleero bawadde omukulu amanyiddwanga kwezi ono babadde ne mukulu munnamawulire amanyiddwanga Dean Lwasava. Ndowooza muzze obanga ozze followinga gayoyo Dean Lwasava alina engeri gyakubamu ekibiina kya NUP Left Right Center era babaddeko nga agezaako okunnyonnyola. Jjukira ye yaleeta n'ekibooziboozi ekya mukulu Joel Ssenyonyi okuba nti yalya obukadde 7.
naye byonna bye boogedde basobola okufuna omuntu abasomesa obulungi n'abateeka mu levo yaabwe. Kyagulanyi kati naye nakakasiza amagezi amatono alina mangi n'agagatta ku gannalukoola kaakati ogenda kukitegeera bw'oti Bobi Wine tabonerera tugenda kujja wali ku ky'abaana naye katutandikire wali wogambye ku kaadi tabonerera yakava mu lutalo lwa DP Buloko nalukoola tannaba nakubugumya mbooge bw'aba yagenze Magombe tannakutukako na mutwe tennaba n'ennaku 40 tannagakola ki tannagaweza bamulomberedde weesooka ey'e Magombe amangu ago mwesize otya era omutegedde otya okusinga bw'obadde owangala nabo mu kibiina. Amagezi nga mukozesa mangi nnyo okwogera ebyekisiro ate mmwe ekisinza okunnyumira mulaga nti mulowoozezza nnyo era mukubyewo poyinti ey'amaanyi ekituusa n'eddiini okuyita gwayogerako omusiru. Politikisi w'abaana abato wa koodiino w'abaana b'amasomero ku muceere n'ennyama olyawo ki ku taata ne maama ani asinga ku musomesa n'omusawo ani asinga ku muzikiti n'eddwaliro ki ekisinga. Politikisi ow'abaana abato mu kwizi w'omu masomero gw'oleese ku mutendera w'okufuga eggwanga. Oli ne munno musiru munno balwaki abasiru bakwatagana nnyo alinganga kipayinti ky'amata ekimaze okukamulwamu amata alinganga ekidomola ekyokye yonna feesi yamugongobala ali wali awaga talk about it oyogedde nsonga ki ebyobufuzi temugenda kubirabanga amaka g'abantu oba ng'omukwano mu bizinesi nti gundi yakubba ate oleese muganda we ono n'akubba ate oleese muganda we. Museveni minisita w'ow'ensonga z'ebweru mutabani waagwe yajjako. This is politics. Kakati mbuulira oba Nalukoola ayina amaanyi amangi ennyo mu DP agasobola okusuula Kyagulanyi oba ayina obukyayi bungi ku Kyagulanyi okusinga mutabani wa Lutwa bwe yalibadde ne ku Museveni yamujja ku bwa First Son nga teyamujjaako ng'ayise mu kalulu wabula ng'ayita mu mmundu mu bufunza. Abaana ba General Tito Okello Lutwa abajaasi battibwa abampembe ba Museveni baawambibwa abampembe ba Museveni era Museveni omwaka gwe yamala ng'alwana ne Lutwa abakufuna mukisa gumusalako mutwe yali agenda kugumusalako. Guess what? Leero mutabani we ye minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ate mu minisita mu kabineti y'omusajja eyajjako kitaawe. That is politics. Politics tebamutambuza nga ludde eyewamu oba emboozi z'okumala oba ku mweso gwammwe. Politics yeetaagamu obwongo. Politics oyina lw'oyina okunyiiga. Politics oyina lw'oyina okumwenya. Kabe Museveni ono atujoonyesezza naddala ffe Abaganda yeffe twali tusinga okubeera ababiito mu nsiko. Ng'era ne bw'oba wa mugaso otya nga ggwe Kagame, ggwe Rwigema, ggwe Tinyefunza, ggwe Tumwine n'onyiiza omujaasi Omuganda ne bw'aba wa wansi mu nsiko. Museveni yali asobola okuweerawo ekibonerezo lwa nsonga Abaganda be baalina kye beetaaga. Be baali baluddewo mu byobufuzi era nga be balina akati ate ng'ekyoto ky'obuyinza kitudde mu Buganda. Kale nno bwe kityo nga kijja kubeera kya bulyaz'amaanyi nnyo okulowooza nti osobola okwemalirira awatali Muganda. Museveni yasuubiza Abaganda obbakwatanga eggiraasi wadde ng'ennaku zino abakwatanga ekitaatika. Museveni yasuubiza Abaganda ebyabwe era Abaganda bangi baalwana nga tebasinkanangako ku Museveni. Museveni yawaana Abaganda, Museveni yabiyita Abaganda n'avumirirwa ebikolwa bya Dr. Apollo Milton Obote eby'okujoonyesa Abaganda kubanga be baali abangi mu nnambaazi, be baali abasunguwavu abasinga ate era nga be balina ekyoto eky'obuyinza. Kati ng'oba lyo eryaz'amaanyizza wekka obutakkiriza kumwenyeza Muganda wadde wamukyawa okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bye era yabituukiriza.
gwe kye kikulowoozesa nti oyo gwe saagala nnina goba mugobe oyo gwe saagala nnina okumusembeza we mulengerera ekyattisa Dr. Andrew Takome Kayiira kubula kulada bwe yava mu kkomera ku misango gye baamusibako mu gw'ekinaana ate n'abuula mu ofiisi okumala wiikisi 2 n'amala nadda Museveni ne yeebuuza abadde abulidde ludda wa gwe nalowoozezza nti adduse genda mu buwaŋŋanguse kyekimukomezzaawo n'amugjawo kitegeeza omulabe teyeetaaga kubeera wala omulabe yeetaaga kubeera w'omulengerera ebyobufuzi temuliimu mulabe wa lubeerera eyakuvumya eggulo leero omusanga ng'atudde njagala okukutegeeza nti leero Kyagulanyi n'ayingira NRM afunirawo obwa Ssaabaminisita oba obwa Deputy President ate mbagirawo ne bwe kiba ekifo nga Museveni akitaddemu omuntu gw'awulira nti ayagala nga His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine kyasabye Museveni asobola okukimuwa akyala asobola okugenda ne kabineeti ye yonna mu NRM ne babawa ebifo ebisava nga ke kakwakkulizo akateereddwawo mu bimu ku bifugisizza Museveni ebbanga kumwenyeza batamwagala singa kibanga kye kigenda okumuyisaawo gwe kye kikulowoozesa nti ewaffe mu National Unity Platform omulyango gwaffe oguyingira gugenda nga kubeera mu ggale paka nti bafuutu soja babaddewo naye munnange ate abali mu bakuma munno mulyo ye kyekigendererwa kye ate bano abavudde mu DP be bawadde ebifo Ronaldo lwajja mu ttiimu lwatandika Cristiano Ronaldo lwe bamuguze mu ttiimu lwatandika to the extent yatuuka n'okukomawo mu ttiimu ya Man U nga namba 7 yerika ayambala n'agamba eyo gye njagala kubanga ye brand name yange. Omuzannyo omulungi tatandikira ku katebe, omuzannyo omulungi atandikira mu kisaawe. Ate muleke okulowooza nti Kyagulanyi si musajja mugezi. Kyagulanyi musajja mugezi lwakuba mwabagezaako okumutegeera n'okumulondoola muli bantegeera ntono y'ensonga lwaki mukyazannya politics w'abaana b'amasomero ate ne mulaga nti mulowoozezza nnyo. Dini Lubowa Sava, nze abakyala abanzaalidde abaana abasinga bajja kunkuula. Naye gwe bw'okimanya nti bazze kunkuula oba bazze kunkozesa, gwe toyina magezi gakozesa. Era nkigamba n'abaana, temulowooza nti bannabyabufuzi bazze kukozesa Ye Excellency Kyagulanyi weewaawo basobola okuba ng'ekigendererwa kyabwe kyakujja mmukozesa ye musiru nnyo obutakiraba nti bazze kunkozesa. Oba ye tasobola kunoonya waabakozesereza abajja okumukuula n'awunzika nga y'abakudde. Gwomanyi tekitegeeza okujja okunkuulamu bw'onkuulamu ate nze ne nkukuulamu omwana ow'olubeerere kitagenda kuvaawo. Nabwe kityo mwami Dini Lubowa Sava, oluusi bw'olaba ng'omusajja ng'alina omuntu gw'alemeddeko, omukazi amukuula naye amwesibyeko, agenda kumukuulamu ekiwanga ekitalivaawo. Nabwe kityo nkuyigiriza buyigiriza nsi. Omuntu yenna bw'ajjiranga mu katiba akakukuula oba akazza okukukozesa n'eyo mu mirimu gy'okolera, naawe okyasobola okumukozesa. Tewakozesa Bolini, tewakozesa Katumba Gerard, naye ate bajja bakukozese bakuggyemu akasente mu mirimu gye mwali mukola, wawunzika obakozesezza nga n'omuwala olunaku olwaleero abaamulya bakaaba maluma n'omwana we wamuttiramu. Kakati n'ebyobufuzi bitambula bityo. Oyinza okujja ewange ng'olina ky'onoonya era ng'okyesunza okukifuna olw'okuba nkuggulidde, naye gw'omanya ensonga lwaki nze mba nkuggulidde. Nze ndi producer. Omuyimbi asobola okujja mu studio ng'akunoonyaamu hit, gwe producer. Tokka ng'ate naye weesanze ng'obadde onoonya hit. Ki kyentegeeza? Wakati muntu mu kulowooza nti okozesa omuntu.
era oyinza okuddayo nga mukozesezza kuba gwe hiti ogifunye naye ye abeera tagifunye kubanga hiti yo oluusi mutambulira mu logo nti bawa musikani simanya Yese Miyadi Yese Omani Rafiki oluyimba lutambula ne producer gwe wakati mu kulowooza nti omukozesezza omuggyemu hit naye obaera omutambuliza erinnya Nalukoola wonna wagenda okutambula agenda kutambulanga ne Nuupu agenda kutambulanga n'ekifaananyi Bobi Wine yonna gy'anaatuuka alhamdulillah kubanga naffe kye tumwagaliza naye talina wagenda kutuuka yekka tugenda kuba tutuuka aba akalala bakayita display kintu kikulu nnyo mu buli mulimu oba mu buli kintu yensonga lwaki display ya Museveni yaliko bakisekka ba Paul Kawanga Simwogerere n'abalala Amayanja Nkanji Bakintu Musoke Abaganda ate be walirowoozezza nti be yasinga okukyawa kubanga kivuddeyo kati nti ffe be yali yasinga okukyawa ne lwaki be yakulembeza disipule bano ababe bakadoogo baggumire era bayigira bingi nnyo okuva mu bano kuba nsuubira Besigye yali adeputizinga yali amyuka Simwogerere kuba oli yali minisita wa kabineti ow'ensonga z'omunda nga Besigye ye minisita wa state mu bupunze Besigye oba bakadogo ba Museveni experience bagijja kuba n'abakulu Museveni be yateekawo nga disipule abaana ba Nuupu bafuutu soja bagezaako kukumwamu omuliro mbategeeza eno generation yaffe era guno mulembe gwa miti mito naye emiti emito gikula bisiikirize bya miti mikulu n'ekirala waliwo ke tuyita akasenda baguzi ke kakyamya omuguzi okujja mu dduuka okusinziira ku kyalabye ku display muli ba muzinzi tuli ba mugaso nnyo naye display kintu kikulu nnyo tebabakumamu omuliro bano abajegajega abataasoma ate nga bagenda ku ssomero naye tebalina kye baayiga kyobola abasajja bakulu bazze balina n'empapula ssebo abamu bagenda ku ssomero batudde bali mu debate ne mutabani wange amaaruza atayinza kutuulamu nti eyakajja ale bamuwadde ekifo eyakajja ale bamuwadde ekifo mukwano tewali muntu kakati asinga kwagala kuteesa na M23 nga Kisekedi era wa M23 bw'abaako kyasaba mu kabineti ya gavumenti y'e Congo Kisekedi asobola okukimuwa kakati politics waliwo ekiseera w'olina okubeera olujegere olw'amaanyi olulipo oba olusika ne lw'olina okubeera olujegere olugonvu osobola okutuuka kaseera k'okusika gwe kyogamba osobola okukimmatiza nti mpoga ye yakozesa ye excellence weewaawo ekigendererwa kyali kyakumukozesa ani yakozesa ani deera ani aliwo ballot paper ne bagigendako ani asobola okufuna obululu obungi awo we bazza okukukozesereza naawe olinako ekyokukozesa kyale omuntu yenna atasobola kukozesa ze kukozesa then you are dense then you are an idiot you are not even worth to be called a man gwate atasobola kukimanya nti Bayibuli yatugamba nti omusota bwe gukusanga gukuluma ekigere naye bwe gusanga gubetenta omutwe kakati mba mmanyiddi omuntu lwali obulabe n'obulabe bwe era ntambula nga ludde naye nsobola okumukozesa wakati nga naye ayagala okunkozesa nga Museveni bwe yabakozesa Abaganda
mulowooza mwagala mumukozesa abaganda mbu baleeta Museveni abagirewo oboto ow'amaanyi then bo bajjeko ye Museveni omunafu era abaganda tebadde amabega wa Museveni lwakuba nti baali bamwagala nnyo wabula baali baagala mumukozesa today. Ani yakozesa ani oba ani yakozesa munne nabwe ekityo njagadde bategeeza amagezi mukozesa mangi okwogera ebyekisiru senga obusiru bwe mukozesa obungi okwogera ebyamagezi oba osanga mwalijjeemu ekyamagezi ekitono. Mulekeraawo okulowooza nti muyina kye mumanyi. Ebintu mubimanyiiko bumanya naye temubitegeera. Waliwo enjawulo wakati w'okumanyaako n'okutegeera. Ebintu mumanyiiko bimanye naye temubitegeera. Kyova olaba analisiisi yammwe y'abaana bappi wano, y'abaana abakyatwala botolo ku ssomero, y'abaana abakyagenda ne konteyina mu Bulaga ate nabo basukkako ku ntegeera eyo lwa nsonga bagenda ku ssomero abasomesa babakozese bo bafune ssente naye ate abaana ne bakimanya nti naffe tusobola bakozesa okufuna amagezi kitegeeza abaana b'essomero babasinga okukawulidde awo oyo omusomesa nno amanyi okuba nsomeseza n'abateeka mu level naye nga tuli ku NCK TV kugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo mu bujjuvu bwabyo tovaawo.